This is not nga tujaguza okuweza emyaka 35 egy'olupapula lwa Newvision banamukisa bakyagenda maaso n'okuwangula ebirabo mu kazannyo akatumibwa Mega Rewards with Reloaded Newvision. Abantu bakuwangula ebirabo ebibalirirwamu obukadde 150 ez'ensimbi za Uganda ng'enteekateeka eno yatandika omwezi oguwedde nga yakukomekerezebwa 25 Apuli. N'olwaleero bannamukisa abalala balangiriddwa mu kalulu akakwatiddwa ku kitebe kya Vision Group mu industry area olwaleero. Abawanguzi waffe asooka eyetwalidde ttivi bamuyita Nuwagaba Arudu abeera wa Mbalala. Mu kusooka abawanguzi abalangirirwa wiiki ewedde bakwasiddwa ebirabo byabwe omuli ttivi, amassimu ga smartphone n'omuzindaalo gwa bluetooth. Leero nange ndi musanyufu nnyo mpangudde essimu y'ekika kya Kamone 18. Mpangudde tv, smart tv. Banange abantu bajje participating. We buy Newvision because of the education content that is in, that is helping our children, especially during the lockdown. We used them. I also urge everyone outside there, buy Newvision. On page 2, there is a coupon for Mega Rewards. Fill in, and you never know, you may be celebrating like I am. Akulira okusaasaanya amawulire g'empapula mu Vision Group Gashomu agaba ategeezezza nti akazannyo kano kakyagenda maaso era n'asaba abantu okujjuza obukonge bawangule. Amasomero bo balina akakonga k'enjawulo ojuza subscription form amawulire goyagala at least o subscribing for 6 months amawulire goyagala n'okakomyawo akakonge nawe ntudrowing nga buli wiiki buli somero ligenda kuwininga e computer nga enkomerero esomero lijja kuva wano ne Toyota Hiace o minibus. Olwaleero essomero lya St. Matia Mulumba Primary School liwangudde kompyuta nga yakubakwasibwa olw'okubirirwa wiiki ejja. olekega nti nakutte naka aha okay St. Matia Mulumba PS St. Matia Mulumba Primary School Wakiso St. Matia Mulumba Primary School Wakiso. Mweba wanguzi baffe aba wiki eno mwangudde computer ya seti okuva mu Newvision. Jovan Kibirige yakusakidde kulire lino ku lwa Bukedde TV. QG. For more inquiries call 0800 166789.